nsuubira nti muli bulungi mikwano gyange yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mawanga ag'enjawulo. Mbasaasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo wabula ng'ate mbajagulizzaako mmwe mwenna abatuuse ku buwanguzi. Amannya enzo Omumbejja Aisha Nassolo obutereevu mbannyingiddewo ate n'amawulire agagenda mu maaso wabula nga ku ssaawa eno yennyini kkiriza sooka empiseewo ganeeno agakagwawo essaawa eno then ate n'oluvannyuma ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala neero kyo ngenda kusaba bambi tosseetuka wabula gwompya eyakaniiyungako essaawa eno yennyini nga gwe mulundi gwe ogusooka okubeera nga ompulira bambi waneeno tufunirawo updates zonna amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku celebrities baffe bonna aba wano saakaate n'abo abali wabweru w'eggwanga wabula nga ate ennaku ezimu tubeera wano ngera of course twewa ku magezi twewulirira ani ali mu buzibu tumuyambye tutya ffe abatanabugwamu tuwewaze tutya bye bino bye tubeerako waneeno kale munaye ngenda kusaba subscribing ateekako akadde tojja kwejjusa ggwire eryenjagadde ate okuyisaawo essaawa eno yennyini bambi erya Anteira ffena gwe tumanyi obulungi ate akola wali ku Bukedde TV program akayissanyo era ng'ono ye mukyala wa SB4 ndowooza SB4 ffena tumumanyi ate wali ku SB4 media butereevu abeerawo nga aggusa ensonga mu magezi mpola mpola awo munaye abadde ali awali mu program akayissanyo munange bbawe SB4 najja ate n'amukubako surprise n'amuleetera keeki n'amuleeterawo ebirabo bambi eby'enjawulo kwegamba bambi n'amulaga omukwano ne bafunamu akaseera ak'essanyu ne bayimbamu ne bazinamu kale bambi eyo birthday ye bambi Anteira temusaze mukazi wattu asanyuse asanyukidde ddala era bambi amwebaziza n'amugamba weebale nnyo mwami wange kubeera ng'ate okoze eki osobodde okubeera ng'ate kineeno okinkolera bambi wabula Anteira mukazi wattu era ku luno olunaku lwennyini ate bambi lwajjukiriddeko kitaawe bw'atyo era agenze maaso n'okubeera ng'ate bambi atuteerako obubaka bw'atyo taatawe bwe yali yamulekerawo nga tannafa kinajjukirwa nti taatawe bambi yafa mu mwezi ogw'omukaaga nga 19 wabula buno obubaka yalaze nti yali yabumulekerawo nga 16 omwezi ogwo gwennyini bambi ogw'omukaaga nga tannafa era ng'obubaka buno busomawe buti nga naye woobulengera ku screen yo and happy birthday to you, may the almighty God bless you in whatever you do, may he grant you success and long life, love, dad. Bw'atyo ye bw'alaze n'agamba nti bambi buno obubaka kitaawe oba taatawe yali yabumulekerawo nga 16 bw'atyo yabuwandiika wabula ate bambi nga 19 bambi taatawe n'amujjulula gwe wenna yali awulirizaako ku story y'omukyalo no Anteira kugamba taatawe abaddewo nnyo mu bulamu bwe taatawe ye yamukuza kugamba maama we tabadde nnyo mu bulamu bwe wabula taatawe yebadde empaji enkulu mu bulamu bwe kale n'olwekyo Anteira bambi ne taatawe baalina omukwano gwo gw'amaanyi between the father and the daughter kugamba taatawe yaplayinga nnyo paati nene mu kukula kwa Anteira ono ye yasinga okubeera nga atakola kya playinga paati nene olw'ensonga ti Anteira bambi teyakula na maama we so bambi taata yabadde buli kimu mu bulamu bw'omukyalo no Anteira kale n'olwekyo bambi Mungu yamujjulula era nga bambi tongera okusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze emirembe era bw'atyo bambi agulamuze ekisa musonyiwe ebyo byonna ebyamusobako era yongere okugumya emitima abako ab'enganda saakaate n'ab'emikwano wabula eky'omukisa omulungi nti bambi yafuna omwami amwagala ng'era nammwe ate we mugenda mu maaso n'okubeera ng'ate mubalengera wali wonna era munnange agenze maaso n'okubeera ng'ate amuwa akaseera ak'essanyu olunaku olwaleero ku birthday ye bambi temumbuuza myaka jjajja Anteira ekyamazima sigimanyi wabula ndowooza maaso kaawo of course tujja kuba ate tugitegeerera ddala wabula nga bambi happy birthday Anteira tusaba Katonda yongera ate okubeera ng'awa emikisa emirimu gy'emikono gyo akwongera obulamu obulungi era bambi ayongere okubeera ng'ate akuuma omukwano gwo oguli mu makkati go ate ne SB4 nabina mukwano gwange mpuliriza nga leero gabadde mazaalibwa go bambi kwagaliza amazaalibwa ag'essanyu oba mwana wo oba taata oba ssenga wo oba jjajja oba mukyala wo oba mwami wo bambi mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mbasabira buwangazi bwereere ate nga mulina obulamu obulungi mbasabira emikisa mu buli kimu ate emikwano gyange kyemutuusako engalo butereevu kambeere ng'ate nkusiibula essaawa eno yennyini kulekereko munnange ate Anteira ono nga bambi mukazi wattu afa amasanyu nga bbaawe bambi akimukoledde wabula ate oluvannyuma tosseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'ebigenze maaso ate mu ggwanga lyattu Uganda kyengenda okusaba kintu kimu subscribe nga teekako akadde sakira ti olufulumya vidiyo bwenti butereevu gw'omu ku bantu abagenda okusookera ddala okubeera ng'ate mugiraba sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo mbagala nnyo mbagalira ddala goodbye for now.
Hey, what a surprise. Mr. Gifts. Yeah. Oh, happy birthday, Mama. Oh, Mama wa Papa. Wow, bringing and keeping hearts close to each other. Nothing gives us more delight. Thank you so much, Mr. Gifts. Thank you very much. Banayo mwami onafuye omulere gw'amaanyi nnyo he's so good. Basebane bali ku program akayisanyo kyamaganiro masaliba ga Ankeira. Omukulu ya Yesu kide kali ndatumye. Ya Yesu kide musatu. Tatera se tukasiku kwa latu musitude. Omukulu obusira ko ngene ngawo yo imaleyo. Kansoke nebaze team yonna ya Vision Group okunkumira mukyala wange ntatadde ku Kamogo. Mama, happy birthday. Thank you, Papa. Robudde. Kankuleko okole. Bwana sente tuzaagala. Shiro kutumiddeko nnyo. Buno nkwebaziza nnyo webale. Producer Kimla nkwagala nnyo blood. Let me yonna. Bana, I love you so much. I love you too. Happy birthday. Toka SB4. SB4 tokala. I love you too.
agenda kumasa I love you too. Mutabani wange is happy. nawe mulabe bwagumye ogamba nakyo nokirabo kyo Chiru bireke bitulekere bino wano wavaawo. Thank you, honey. nyoka mangu nkubalako okubwengula binako baba mugenda wa Wow, thank you so much.